Bannange Mukama Katonda akuyambanga ng'olina w'olaga ku bwangu ng'oli mu bwangu n'otasanga Museveni ng'asala. My God, Katonda wange. Bannange tosanganga Museveni. Ebyo bimu ku ebyo bibeerawo mu ggwanga lyettu Uganda. Webale kubanga otumbudde omulungi ku PJ Denise Ankanatsera katugende mu maaso n'olugambo lwaffe y'omukyala amanyiddwa nga Rachel Ray. I think last week eri twagenda maaso kubanga tetulaba zina awards era nga y'omu ku bayimbi abasobola okubeerawo kubanga ate basanyusa abantu. Abayimbi bangi abaliwo kubanga ebiseera ebisinga babeera basuubira okufuna awards kubanga babeera bagetinga nominated. Kakati her performance ku mulundi guno oba mu kifo kino abayimbi balaga nti tebagisanyukidde tebagiwadde vibe. Kino nno kyakosa abamu ku bannayuganda ne bagamba nti bannayuganda balina kye bayita emitima emibi kubanga bagezezaako kubanga ate comparinga ne awards endala ezigabibwa mu nsi endala ng'abayimbi basanyukirako bayimbi bannaabwe, abazanyi basanyukirako bazanyi bannaabwe, naye ate si bwe kyali wano mu ggwanga lyattu Uganda. My God, lwaki bannayuganda tuli bwe bati? Lwaki tweyinako enzikiza mu Uganda? Lwaki buli omu alina ego eryali necessary ng'ate twandibadde wamu? Mwana wattu eno event yabadde ya Galaxies na Awards ng'omuyimbi gw'olaba oyo Rachel Ray aperforminga nga audience eyo majorly erimu ba celebrity omuli n'emikwano gye betusuubira nti bataiti be, naye omwana yayimbye oluyimba oluli danceable olulina beat eri irresistible omuntu yenna alina okukola ki okusituka azine. Naye nkulaga nti mikwano gye n'abayimbi ne ba celebrity abalala balaze nti bavimba, buli omu n'amuvimba, buli omu n'alaga nti omwana oba ayimba kasasiro oba byayimba tebitegeerekeka. Okitegedde Koko Finger bwe walabyemu nkonga naye anyeenyamuko naye ng'era omulaba anyeenya tanyeenya. Like ogenda n'oba shows z'abayimbi Abamerika ku zi beat zi Grammy, buli muyimbi ajja ku stage nga mu Amerika babeera ne love ne bacheeringa. Mwalaba Taylor Swift nga gundi aperforminga Kendrick Lamar ne bayimirira, kakazi katu ne kayimirira ne kawanika egiraasi. Era abayimbi baffe ab'e Uganda man industry yaffe ekyali mabega. Kamidi yayimba akayimba Bannayuganda lwaki twekyawa twefitina fitina. MC Cuts was roasted live. Mama nyabo omukrono yagenze maso kubanga ate apostinga nasharinga kalink kolimba lw'omukyala amanyiddwa nga Fiye Mutoni gwe tumanye bulungi yali omuninkiniwe era mama w'omwana we. Wabulange ebintu tebyasobola kubanga ate bitambula bulungi. Kati yavuddeyo ng'alaga nti aze kupromotinga luyimba lwe. Omwana yasose yamugambye nti why is it that the lady doesn't post you the way you post her? Omupostinga naye takupostinga. Omulala n'agamba nti you killed her intentionally. Wamuto ogenderedde. Omulala mga kasajja gwe watuttira enva zaffe. Oba okiwulidde ekyo kiri mu Luganda seetaaga kuddiramu. Omulala n'agamba bambi ne kaliya yaako gwe wagitta. Kwegamba MC Cuts bamukaliridde ku post eno we yaleetedde okubanga ate alaga bannayuganda nti naye waliwo ka music kaffe akagenda maaso okubanga ate katambula mugende mukalabe mulaikinge okitegeera muwe neki ne opinions zammwe, naye opinions bazimuteredde awo wennyini bwe batyo ne bamulaga nti si bamativu wadde ngalaga nti afaayo. APAS yavuddeyo n'akola statement eno eyogeddwako abayimbi bangi era nga bagezaako kubanga ate babulira abayimbi abakajja ku scene kakati alina amatu awulira atwale batugenda giddamu omulundi oba ogw'okumeka I don't know n'okudonno. Yabagambye nti abayimbi mu abapya abakajja temukyesinga likes na views kubanga ezo likes ne views musobola okubigula, osobola postinga ekintu kyo n'okiboostinga n'obayinga oba okitegeera, naye ate tosobola kubanga ate ogula bantu abo abagenda okwagala ki music wo. So yagenze maaso kubanga bategeeza bagende maaso kubanga batula wansi ba creating music omulungi anawoomera abawagizi baabwe nga munange omuwagizi eri yonna gy'anaakawira gyagamba akayimba kano kantuuse ng'atakakiddwa bulanga yagadde bwagazi. Ekyo nno kijja kubayambako kubanga ate beekumira ku ssini nti ne mu myaka egirijja bajja kubanga ate music waabwe alina kye bayita ki value. Naye banaayimba fafafa ne bagenda ku mikutu egyo ejanga
YouTube ne batekayo music ate ne bamuboostinga ne bagula views ne bagula likes kiba tekijja kukola makulu cause mwe mujja kubeera nga mga oluyimba lwa gundi lulina views omwana yakikubye naye nga mu mitima gy'abantu akayimba tekakola ki tekaliimu kubanga kafu lyrics nfu okitegeera. Anyways edda abayimbi batuyimbiranga ennyimba n'otula ku luyimba dakika 5 dakika 4 ng'oluyimba mbutuufu oli alikola ki lumekinga amakulu naye naku zino omwana n'akuyimbira akayimba ka dakika 1 n'obutikiti ka 3 nti kawedde awo nno we tuli naye ga tujja kutambulira awo mpola mpola oba oli awo. Eyo nno nenkuwa amatulayo nenkuzeewo omukyala amanyiddwa nga Jenny Namukasa. Yes, omukyala ono alidde ebigambo bye alira ebigambo bye osaaga jjukira nti ono yagenda maaso kubanga ate yeekolera eggulire wiiki eno gye tuwunzika oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone amawulire g'okufuluma nti addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera etabuse era bagenda kukola ki kumulongoosa. Ye Jenny n'avaayo n'abinterpretinga nti alimba si mulwadde wabula yakubye omukyala omugagga Juliet Zawedde abadde amuteekamu akathente n'asibira mu kkomera nti era poliisi yamututte era ali mu kkomera. Awo nno n'ateekako kubanga akanikkiriza Chameleone bw'aba alimba amuweereze video oba akole live ng'ali mu ddwaliro. Musajja wattu n'akolayo ka video n'adduka ku TikTok n'akateeka eyo ng'agezako kubanga ate yennyonnyolako naye nga Namukasa alemezaamu agamba me am not intimidated nze sitisibwatisibwa byenjogera bituufu nina ne bwino ekyaddira kyekyakibaluwa okubanga ate kifuluma nga kiraga nti bamukubye mu mbuga z'amateeka alina okubanga ate aliyirira omukulu Dr. Jose Chameleone obukadde 10 lwakubanga ate atanishinga ki linnya lye. Kyabigweredde omukyalo ono avuddeeko mu kutu gwe ogwa TikTok n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nti yawabizibwa abantu abamuwa information bamuwa bifu bali baagala kukuba linnya lya Dr. Lwaki neeko yanga Namukasa waali wano. Hi guys, musibye mutya Namukasa wano. Njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements ze nakola ku Dr. Jose Chameleone. So nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleone. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements eze nagamba mbu bamusibye statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga babadde balwana Jose Chameleone. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleone. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewe Uganda. Abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Ne family yo, I'm really sorry. Ataina nyashi wo omwana wa Nyashi ono Gloria Buugi munnange ye yagudde mu mbizo omukulu amanyiddwa nga Penge. Entabwe kweva kwe kuba nti munnange waliwo ka video akazuukuse ng'omukyalo ono akola interview nga ali mu ggwanga gy'azaalibwa eri Rwanda era nga yali yatandika music we oba okitegeera. Mu ka video ako yatunnyonnyola nti yali alinawo ko obuyimba obusatu yali yakajja mu music ne bamubuuzako awo ku bintu ebitonotono naye oluvannyuma lw'abantu bageze maaso kubanga tebalaba katambi kano nga Penge baagaseemu ne bagattula ne bamultiplyinga ne badividinga nga bagamba nti Gloria mukazi mukadde bo babayita bakadde jamyako omutaata nakaddiwa yeba yagambye mbu mukazi nene Penge naawe oludde kuno kuva twatandikirawo Facebook mwe bantu abasookawo naawe oludde kuno Penge gwekola emyaka nga 8 naye ye yavuddeyo n'agamba nti Gloria alina emyaka 39 era mbu bamugetaageta ne bamudesigninga nadda buto najja wano embagamba Victoria simanyi Victoria Bugi mukazi mukulu ne mumpakanya mwamulabye Rwanda alina emyaka 39
yagere bamusonasona kati ayimirira ng'ente najja nakola diversion agagawala geetaga kuba waki mugawa platform negabuza Victoria Bugi tasobola kwogera ku nkyukakyuka lwakuba nti binyarwanda bigenda ne bigenda bano basajja babikola bano bamuhozi babizina katayinza kuddawo n'ateekawo mbeera musimanya abalwanirire ebyo Victoria Bugi kati balina okuba bamuyita ekakyeka Victoria Bugi alina okuba agenda ekakyeka n'asenya omukulu zesiketioza kyabeera nnyo ku platform zaabwe ebeera order ku ssimu ngoza yayimba ebiri awo eba order bamuwa order muhanji nti oyo alina okuperforminga kuba balina omuvuga n'agenda ekakyeka sibanye kapeeka n'asenya omukulu naye nga mukazi mukulu yagenda mu industry ya Uganda ne Rwanda ne mulema mwalabeka video Victoria Bugi yasooka Rwanda ne bimulema akuza yise mbugubugu ena ayimiriranga nti kati yajja Uganda kuba kyeyo ne mukkiriza abantu ngabo bamanyiira temukkiriza abantu abo kuddamu bamanyiira mukolera ddala ensobi tobuuka kalango oba obuuse ba sponsor emmere tegenda kuggwawo pengenze ensowotodde bw'ofuna akalango tokabuuka yes kyokka abaana bano mama omuntu yajja kukuba kyeyo nga gyabamanyiira likooti mmwe Bulambalamba n'ennyongera okujjukiza nti mu bwangu obw'ekitalo ddala ku Malden International Labour Consultants ennaku z'omwezi nga 25 interviews zigenda kuba nga ate zikwajja saagala osubwe nakugambye nti bano bali mu bwetaavu obw'amangu beetaaga ba airport loaders, aircraft cleaners, cargo loaders and security guards. So mukwano bw'obeera eyo ng'obadde onoonya opportunity, Malden is the home of opportunities. Dduka zambwa obeere nga ate ogenda okwewandiisa interviews zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 25 naye ng'ate nawe eyeetaaga omulimu mutuluwa eddala mukwano tebakusuulidde bakyagendera ddala mu maaso kubanga ate bakwasaganya emirimu bwe gityo. Naye nga mu byonna ye omukyala amanyiddwa ga Chazane Beke abangi gye babeeredde eluyali nga bamuvunaana ogw'obutagenda kuzikirako Suna Bena ye yabadde mu kujaguza amazaalibwa ge. Abamu batankana emyaka gye era abamu bakutte ne ku peeni n'empapula ne bamubalira ne bagamba firstborn we alina emyaka 87 kaakati aba yamuzaala ku myaka emeka ne bagattagattemu abo bwe bajjako naye nga jjukira ye yatuwa emboozi ye wadde nga mu kusooka n'alimba kyeka media yali agitya naye nga yamala n'akola ki n'avaayo n'atuula ku mazima ge. Weewaawo gye yabadde abagole be yabadde agenza okuba nga ate ayimbiramu oba akolera ku lunaku olwo baategedde nti mazaalibwa ge abo nno baba bawagizi be nnyo. Munnange ebyemukolo ne basooka ne babikwasa emabbali omugole omukyala n'omugole omwami ne basooka ne bamuyimbiramu wali wonna. Tonyaleeta kapyata kubanga tuli family kwata omuzima. Happy birthday to you. Happy birthday, Becky. Happy birthday, chosen Becky. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Becky. Happy birthday, dear Becky. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Becky. Nimusanyufu nnyo okubeera ku mukolo gwa Maria ne Daniel. Maria ne Daniel yafuuka famire yange. Nabakolera omukolo gwabwe ogusooka ogwatugatta twagukolako birthday yange. Era naguno gwalina kubaawo ku birthday yange. Daniel n'agamba naye leero kampuleko onyinyiwe katwongereyo. Abantu bano balungi era mbaagala nnyo kanfukamire. Mukulu Daniel ampa emirimu taata nsiima nnyo. Maria mwebale bandikunjagala baagaliza obufumbo bulungi.
Oboyo gwe bayita patwa simanyi naye nga bo babadde mu lulimi lulala nnyo weewaawo yo omukyala amanyiddwa nga General Naraiso oluvannyuma lw'okuba nga ate bamuyisaamu eggaali olw'ebyo byayogera ku principal wamu ne ba foot soldiers wano ku media bagenze mu maaso okuba nga ate bamuyisaamu naye nzirikira omukyala ono yagamba ye talaba bintu bya ku media alaba SMS ezaawo biki ebintu ntuwe bityo naye bamusizaamu eggaali ku media era n'akola ki n'abiraba bamusabula abaana left right ne center akati nno bo abamu bavuddeyo nga balese bulesi kibbo kyanseko kumusekerera busekerezi kozi yavuddeyo n'abira nga ate yeetonda n'abagamba nti bw'abanga alina byayogedde ebitali bituufu bamuwabule bulungi so sikola ki sikumuyisaamu ggaali akati bamusekeredde mwe oba Kadama kye yavumye General Naraiso bw'ameketa amannyo Nema abantu batitiza ekitegeeza nammwe bibaluma yamugembwa ameketa amannyo mbw ayitira jeno omulambirira Kadama mulaba edduka bali balaba edduka balina ne Katonda waabwe bamuyita Aizulu nga nakola ekintu agamba Katonda wange Aizulu ekijja kijje General Naraiso ogeze n'ogera mweno video ekitegeeza bulijjo nammwe mutya banenga mutya mangu ogambye mbu weetonze apology tujagala publicly due to public demand tetunawulira apology eyo nyabo bwe manga nayogedde bubi balina okumpa buladi nayogedde bubi nisi kumpa buvumi nakoze ekigambo kabadde oba kavubuko bakikabadde kala naye oluvannyuma neetonda nengamba kirabika nkozeseza olulimi olutali neetonda eno Naraiso kati atya abantu wano wammanga abasookera ddala bakadama taliddamu kukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Fred Lumbuye teacher yamugambya oba Amphibite oba amphibian nga kitegeeza omuntu alina obusolo bubiri Lumbuye waliwo n'omwami eyagamba General Naraiso yabba ettaka lya kyaki kwe yazimba General ebiba bituufu ogwo nno omusango gwe nobba ettaka lya Kereziya kwe wazimba nnyaba emukono ono ye wayiswa yagambye oba General ba yamuyise Jebera oba Jeberali oba Jeberizim Naraiso mbalayira taliddamu kwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana kye mwakoze Naraiso eno situlago okaaba booseka abaana kye bakoze Naraiso confidence eri yonna olaba mwagimwezeeko omwana yagenze n'ava namugamba alina obusaya obuntu bubiri alinako omukazi nawe ne bw'oba oyina ssente mmeka ogenda okuzigombako okuziryako nga teziwooma olaba bujinga eyeekazi okukamala naye yakuviiramu komenti efanaganako bweti kati babadde oyagala bakukolere ki kati weetonze tukuyambe muki emmundu tezakugasiza ekivumo kijja nga ne bw'obeera ne bwakadaala ng'eyimiridde bwe ejjudde amasasi nga tewaliwo ow'ekivumo yakuyisaawo newe weekweka ekivumo kyo kikusangayo yagenza olaba buli wascrollinga bulambalamba ey'omukulika eyo yasa mu kusekerera General Naraiso naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Suna Ben oluvannyuma lw'okuba nga ate asiibula maama we mu butongole munnange n'aba nga ate amukubako eriisa evvannyuma n'azikibwa bw'atyo yaniriziddwa abantu be abanyumirwa ebinyaanyanyanya bye abamutegeera era nga yabadde alina gy'alina okubeera ng'apafominga bw'atyo yagenze mu maaso okuba nga ateera asalako abantu be agende mu maaso okuba nga ate abasanyusa naye nga mama w'abaana ye gy'ali Nambwayo bamuli si bulungi bamuli bukiika mu comment section we wavudde omwana eyamugambye nti omugenzi ali eno atuwunyirira okufa Nambwayo n'amwanukula n'amugamba nti ate temukuba mirambo mpiso muguleke bujja kubulirayo
Montana. Omulala n'amugamba leave his house alone. Wadiba oli n'amugamba olinako bloka mmeka? N'ambwayo yamubuuza olinako bloka mmeka nzikuweereze. N'amaana n'amugamba nti munnange nsaba Mukama akuwe ku baana abawala era ne baganda abawala bw'oba bayina bayite mu kyempiseemu. You recall this comment. Thank you. Yakolimyemu. Omwana omulala n'amugamba Suna Beni yakuzira. N'ambwayo n'amugamba nga bwe yakulimba okuwasiza mu kalina kati nze njiri mu kikuluma nnyo. Kalina efuse kalina nenga kyolina okumanya ye buli kyagenda maaso kubanga ate apostinga abaana bakola ki bamuyisa mbuyisa gaali wetwogera yo mukuru amanyiddwa nga Owen yavuddeyo n'agamba nti ekimala kampolereze ku nnambwayo okusinziira ku byonna ebyabaddewo mu lumbe nga ebyatambudde mwabirabye ebintu bingi bangi bamubuuziza agenze kukolayo ki anonyeyo ki abantu bagamba nedda oli omukyala abaddaani jjajja w'abaana be abadde taaziike jjajja w'abaana Owen ye yavuddeyo n'awa endowooza ye oba n'adifendinga omwana ow'obuwala Nambwayo n'ayisa mwana ow'obulenzi Suna Beni eggaali buli omu ateere mu layini ne ttiimu ye toseguka. Abantu badde bayinza omuganya okubeerawo. Daba guno omuziina nga lwaki sibamuganya ye yase nnyoko oba gye yabadde alaga yabadde tawamanyi naye lwaki abantu simulina akantu k'obuntu bulamu. Suuno yagadde okwetwala ow'ekitalo naye ate nga tolina kyoli. Katuyagala gamono omukyala yase maama wo oba nalabye oli ku mulambwe maama enfudde oyo gw'oliyogera gw'oliyogamba ebizibu by'olisi mwana wa muntu lwaki abantu simulumirwa oyo omukyala gw'ogeyangula mu lumbe yabadde azze kukubeerawo n'okulaga obuntu bulamu akulaze nti kizibu kibeera kizibu muno mukabiye muno ddala bona tokimanyi omuntu asigala n'enge ku mutima nga muli mu lumbe aba muzibu. Ate engeri gy'oyagalamu ssente mwe simubula na kusaddaaka maama wammwe oli awo oli ku mukazi omunyana maama yalaze ebizibu bumunaamala ebizibu kyakugira nnyo agamaziga gemukaabya abakazi abo agamaziga g'otadde ku mukazi oyo sapooti gy'oyinako ya mukyalo oyo ebyekimuluma bintu alaba gye muvudde ne gye mutuuse n'essaawa zonna alaba by'omusinga bye bimuwaga okwesibako tolowooza nti alina laavu ssaawa zino ekiri ekimukusiryako bintu biwamubbako bintu ebiryo bimusende bimuzibiza okutuula wamu ye kati omuntu gw'olinamu abaana omutuntuza otya mu bantu byonna b'oliyonyumiza bonna balina abakazi baabwe n'abalala baalema feriya ozituddemu wakati mwakozesa obuntu bulamu ng'oli n'oyo omukyala nemuzimba nemukola ebintu byamwaba babiri saawa zino oli ku bantu bakuwaga oyo gw'olina omanyi mujja kuwangala bbanga ki tonaaba kumanya kiri ekitwala ne famire nyoku mukyakaabira ddala era mukyamulangira ddala bulogo kuba bagamba nti omukaloozi omugumikiriza bamulanga bulogo gwe suubira tuggyeko obusiru n'okwetwala nti oli wa kitalo tolina kyoli okaabiza omwana w'abandi omukazi azze kukubeererawa ayimiridde naawe okulaga nti ddala bubi mu bibi n'oddamu n'omusindikiriza ebigambo bwe bityo gw'oli gw'abadde okaabira oli si mwana wa nnyoko nga bw'oli okaabira nnyoko n'abalala bo batyo bali mu kabira ate naye ayina abamuzaala mulekerawo okubeera muulumya abantu mmwe lwa busiru bwammwe oyo omukazi ayinako sapooti nyene yakusapootinga essaawa zino otandise omukaabya amaziga n'okumusendekeza ebigambo ebitali mu busiru obukuli nze nabadde nkulumirwa nga manyi nti olina musajja mubi ggwe era byanfuna mujja kutunyonyola maama wamwe yafudde batya nga amangu ago nga yabadde mulamu mujja kutunyonyola byanfuna bye biryo bibatwalaganya mutujjeko obusiru n'obutetegereza vako omukazi ayinako sapooti ekyokuba nti olina gundi olina ky'olinawo kitegeeza nti omukazi wamuwangula mukozesa amazima tukwata mwana w'abandi n'omugeyambula n'otwala ebintu n'obudde n'abukumalirawo n'omala n'omukasika n'oddamu n'omugeyambula n'olowooza nti kati golooza amaziga agakaba gayinza okukuleka nga bw'oli bonomala maama ofudde ogenze naye manya nondekedde ebizibu bikyakutwalaganya era nawe ojja kulugenderako ebyo ebintu bimuli omukaya nno ojja kufa obirekewo nga nnyoko byabireseewo mulekerawo okumanyira abantu obusiru obukulu. Kakati bo abakitegeera obulungi nti buli kimu mu ggwanga kibeera kirimu kye tuyita politics mu bulamu wadde nga politics oba omwewala otya kubanga okusemberayo ddala ne ku kibiriiti kakabeera akagirita kakabeera akaki k'okozesa kebeera empiso kabeerako omusolo kiba kikukakatako okubanga ate ebyobufuzi obitegeerako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda munnange nga Maama Suna Beni amaze okufa y'omumbu ku bantu abazzenga wano ku mikutu migattabantu n'agamba ye ebyobufuzi tebikola ki tebimukwatako n'awabulanga kyaliwe liri pazo jukira liri pazo lunna
bannabe abadde alina olutalo ne ba foot soldiers era nga badde betwala Kiyumba nagwa Kabwanango oba okitegeera weewaawo ye omwana ow'obuwala ng'amaze okulaba nti maama wa Ssuuna Ben avudde mu bulamu bw'enseno yavuddeyo n'amugamba ebigambo bino wammanga wabula nga byekuusa ku bya bufuzi. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze siri mu byabufuzi nga nange liri pazo wakola ensobi wasooka eri mu byobufuzi abantu n'okibalaga fete tugatta mirimu gyaffe mu byabufuzi bamaama bammwe bagenda kufa bannyina mmwe bagenda kufa ng'embuto zivaamu naye nga Masaka City nnene lwaki teriimu ddwaliro ddene lirimu baddokita balimu bumanyirivu ng'olina okuvuga omukadde omujje Masaka ate omuleeta e Kampala mbu afune treatment ey'amangu. Lwaki Masaka temuli ddagala lwaki temuli basawo balina bukugu nti ku extent eno ogenda kupangisa ambulance mbweve e Kampala egenda ekimu omulwadde Masaka o ambulance atuuke ku maamawo akugambe muganda wange maama nandi mututte n'embeera maama gy'alimu ekusinziira ebinnya ebiri mu nguudo embeera y'enguudo zaffe nga bw'ogimanyi tulinde maama kakkanemu mazima nga mama takyasobola kukakkana kukeesa lunaku lulala ne mumulekawo n'omuwaaya afe nga tewali kitolaba tokyalina kyozzaako akalwaliro akali okumpi kalemereddwa naye nga ne site nnamba temuliimu ddwaliro lirimu baddokita balina bumalirivu lirimu ddagala lisobola kujjanjaba maamawo oba okutaasa mukazi waavaamu olubuto nga balina omuvuga bamugje Masaka bamutuuse e Kawempe olutuuka e Kawempe bamuyingize theatre bakooye nnyo omukulu tasobodde n'omutaafudde oyimirira mu bantu 5 otandika okuwa ku speech lwaki maama wo yafudde naye nga tosobola kukyogerako nti bannange tusaba eddwaliro lyaffe mulago w'e Masaka bamututeeremu ku ddagala batuteeremu ku basawo abalina obumalirivu n'ebyuma by'abakugu ebisobola otujjanjabira ku bakadde baffe baleme kutufaako nga tulaba nga tosobola nti eri gyokola be bakufuga gye bakuwa $5,000 gikuyamba ki egitasevinga bulamu bwa mwagalwawo nga tukolerera abagalwa baffe kuba bulungi ng'olina omukwano bwe gutyo ku maamawo naye nga tolina kyosobola kukola kumuyamba. Awo we tutuuse basiri mu byabufuzi amalwaliro ago agali mu byalo galiko ambulance gw'ogiguliramu amafuta owagivuga wakwegayirira kyokka gisanga gipakinze ku ddwaliro ng'ejjudde endokwaze emmwanyi ejjudde endokwaze ebitooke ate n'omuwa ssente z'amafuta $40 n'asooka ate mbu n'agenda n'atwala endokwaze ebitooke simanya ku faamu nali nkirabyeko siba zaali mmwanyi mbu azitwale ku faamu bamala obbitikkula n'amala olwo ate okumala eddakiika nga 5 oba essaawa nga tannadda naye ng'omwana avaamu olubuto mumuddusa Kawempe ali bubi n'ogakaaba ne gakuggwa n'omukwasa Mukama n'ogamba Allah goga baggojjawo era n'omutuusa ne bagamba nti ebbanga lyamaze akooye nnyo nabaana egudde eseeseetuse abadde bw'ati n'atadda naye ng'omuntu waafudde olaba naye nga wandibadde ne option naye olw'enguudo embi olw'enguzi eyitiridde nti gwe naawe yafiiriddwa nnyoko bw'oyimira mu bantu 5 tosobola kwogera nti bannange kiri bwe kiti ne bwe kiti awo we tutuuse. Saagala byabufuzi mwagira Bobi Wine buli kimu mukireetamu ebyobufuzi bannange mugenda kukiwulira ffe tugamba akaseera ke kano kimala Museveni system ye yafa yayonooneka yavunda yaggwawo eveewo tetukyasobola dde okugitereeza eveewo tutandike system ento empya abantu baffe batufaako tutunula
omukazi avaamu olubuto pangisa ambulance ate mumudduse kawempe ate ambulance taliwo tinjagala emitwalo 3 n'omwegayirira nti nnyina 2 n'akugamba simukwatako naye ng'ambulance ya ddwaliro lya gavumenti asula wala ambulance esula wala wakwegayirira amakubo mwe muyita ogenda kumala mbujjaamu ate ne emmotoka baazisibye dda president ayitawo abantu ne basooka bafa ne bakunkumuka yiyi enough is enough. Wewawo ewiiki eno twalina ekivulu ky'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin ku lunaku olwokutaano. Ono ye mukulu akyasingidde ddala okulanga mu nnaku entono. Talanga bbanga ddene, I think yalangira weeks zaali 2 oba okitegeera. Naye nga mukola bw'atyo aba asuubira okumenya likodi n'ebitooke bigwe nti agenda okuba nga ate ayiwa abantu nga bwe kyali ku Freedom City. Wabula nga ate ku mulundi guno ekintu kyali kiralamuko, abantu tebaali bangi kozi Lugogo teyasobola kuba nga ate ejjula to its capacity. Wabula nga ate yafuna abo abamutegeera oba abamutegeera yes basobola okuba nga ate babeerawo ku lulwe. Bingi byagenda mu maaso ku sheno, naye ng'ensonga enkulu ye y'okuba nga ate yajjira ku musaalaba ng'ayambadde nga Yesu bwe yali nga bagenda okumukomerera n'engule mu mutwe. Wabula nga ate ye yajja afuuwa kye bayita ekiki ng'anyooka yajja anyooka ate nga n'abamu ku bawagizi be baali mu audience nga bomanyi nti bantu bankoola nga wamma ggwe toyawula mukazi ku musajja nga toyawula bantu ku mbuzi nga beegaaya okukamala. Weewaawo ekintu kino eky'okujjira ku musaalaba yes bangi bagenze maaso okuba nga ate bakikondeminga, abamu nga bagamba nti oyo devil worshipper alina byayisaawo, abalala ne bagamba nti oyo avvoola Katonda. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala. Jjukira nti olumu yafulumyako akayimba yasigama nti yakaproducinga wali mu studio, wabula yayimbako nti yeebaza sitaani kubanga yakola ki, yamusimulula mu kifo kya Katonda, yajjawo Katonda mu luyimbo lwo n'ateekawo sitaani. Akoze ebintu bingi, wabula nga kino abamu kyabatuuse ku ggumba, era ng'omukyala amanyiddwa nga Phoebe y'omu ku abo abasitukiddemu okuba nga ate bavayo ne bakondeminga ekikolwa kya Alien Skin. Naga nti omuntu ayinza atya okumonkenga Katonda bw'atyo ate ne musirika temujja kukyogerako. Mukama Katonda bangi bavuddeyo ne bemulugunya, so nga ate bo abamutegeera abamukkiririzaamu bagamba nti kyekyo awaman ali kuki, ali ku mulamwa, bagamba tebalabawo buzibu bwonna buli mu kino kintu kye yakoze, kintu kya bulijjo, kintu kiri okay. So nga ate waliwo abagaye nti kakati kwekyo kyakoze tumuweeyoko ebbanga akaseera ke kajja. Weewaawo ku lunaku lwe lumu luno yagenda maaso okuba nga ate alangirira nti agenda kuba nga ate awumula music. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okulangira, even last year yalangirira nti agenda kuva mu music aretiringe, wabula twagenda okulaba ng'ate akomyewo akyayimba, yakizeemu nateera yes. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja nga y'omu ku abo abamutegeera, ye yavuddeyo n'abeera ng'ate asabula abo abavumiridde ekikolwa kya Alien Skin okugira mu kifaananyi kya Yesu Kristo ng'akomerwa ku musaalaba, n'agenda maaso okuba nga ate akola ebyonna bye yakoze ku stage, ye adifendinga ekikolwa kino. Era nga bwengenda okuba nga ate mbalekerako atamunyumirwa siibulira wano omulungi we balinnyo okubeera mulabi mulungi, ate nga naawe gwanaanyiza mukwano nja kusaba obeere nga ate ongumira naga nsharinga video zino lwa nsonga nti wabeerawo kali akaseera ak'okuba nga tukola reflectinga omuntu nga waliwo embeera eguddewo mu maaso awo. Ndiba mbajjukiza bujjukiza nti mujjukira we naleeta kiri, mujjukira we nakola kino. So ensonga lwaki ndeeta vidiyo ezo mbadde pijje okuba nga mbaweereza naye nga teweerabira nti ka airport pickup tukakwasaganyiza ddala. Teweerabira aba Molden bakoneko bajja kuba nga ate bakwasaganyiza bulungi, ate teweerabira ne Sheikh Ashraf ajja kuba nga ate akusomera eddwa bulambalamba. Atakumira mpeera lubeerera sigale nga abanjagalidde mubeere bulungi mweraba. Nalabye abatandise okubuguma emimwa mbw Alien Skin yavudde Katonda. Njagala kubabuuza omusaalaba kaali kabaddeko ddi akabonero ka Katonda? Kubanga ne Yesu Kristo yagusitula ne gumulemerere, kitegeeza nti omusaalaba kibi kabanga kalabba k'Abayudaaya. Yesu Kristo baamuteeka ku musaalaba era ne bamutta. Bwe muba mwagala nnyo obubonero lwaki temuteekako magombe kuba gye yazuukirira? Omusaalaba kyabanga kikolimo, kyabanga kibi. Alien Skin yayogeredde mu ngero nti akutudde enjegere avudde ku musaalaba gw'abajjonkezi, abalogoba music industry, abatabayikiriza ebyobufuzi mu ndongo, ababadde bagamba nti yagwa bwe yakubye Lugogo tu capacity.
kati gwe musalaba gwe yabadde ategeeza nga Yesu Kristo bwe yayogeranga mu parables mu ngero nammwe mukozesa obwongo mulowooze omusalaba tekabangako kabonero ka Katonda naawe akateeka mu bulago mu kiwato gwagusinza oliko ekikyamu ku mutwe soko kwatemu kati di muntu wange gwayagala okugenda ebweru akasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo emirimu ngireese egitambulirawo twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga mugenda kukola mu restaurants mawanga nga Dubai, Qatar ne Kuwait salala atandikira ku 7 paka 2-3 milioni 2.3 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba interviews zigenda mu maaso tunoonyeko ku noti 7 nya noti 67 26 84 oba noti 7 6 nya 17 45 27 ogenda kuba otufuna kimafia omusalaba tekubangako kabonero ka bwa Katonda kyali kikolimo era kibonerezo ogwo omusalaba kwe battira Yesu Kristo n'ababbi kabanga kalabba k'Abayudaaya olwaleero toyina bw'ŋŋamba nti oli okuva ku kalabbaako kubanga alina ebimunyigiriza mu ndongo ne mu nsi n'akulaga nti akubye lugogo ye ng'ali enisikini akitwala nti yavudde ku musalaba gw'abajjonkezi nti yagwa yavudde ku musalaba gw'abatabiikiriza ebyebufuzi mu ndongo yavudde ku musalaba gw'abavuma abantu ali enisikini alina empaya alina abawagizi be ntegeerekese yabadde ayogerera mu parabo naye Bayibuli mugyesibako muli balogo muli babi mbo ali enisikini yavudde Katonda omusalaba kwe battira Yesu Kristo omusalaba Yesu Kristo yagusanga mu nsi akugambira wanti omusalaba gwe oboteeka mu kiwato simayi gwe oboteeka mu bulago gwe wenna alowooleza mu musalaba Yesu gwe yavaako lwaki toteekayo entaana lwaki tomukuba Yesu Kristo nga mulambo kubanga omusalaba ogwo gwennyini Yesu kwe baamuttira n'afuuka omulambo ne bamuteeka mu mayinja gye yazuukirira n'agenda mu ggulu lwaki gw'ononoozaayo kya musalaba kyakunyumira nnyo olinga awagira Yesu okumutuga olinga awagira Yesu okumutta omwana yabadde aseetinga message nti awangudde omusalaba kibi omusalaba balogo tebaagaliza omusalaba bigambo omusalaba bwavu omusalaba bunaku omusalaba bajjonkezi kasita yalabya n'agamba nti omusalaba ngokoze eki nguvuddeko ate nga kituufu alien skin yavudde ku musalaba gw'aboogezi lugogo yagikubye alien skin yavudde ku musalaba gw'abajjonkezi yakoze ekivulu mu wiiki egi ng'alangidde wiiki emu bana abanywi b'enjaga bamu abatanaaba yalangira omwaka mulamba okitegedde alien skin yajuza lugogo tukapasite ng'ali muyimbi ogu nga takubye posita yonna nti ngenda kubeera n'abalala alien skin yayita bawagizi be era bwe yakirabanga nvudde ku musalaba kati mmwe ba Yesu Kristo baakono mugende mu masabo muroge oba mujje mbatwale ebweru kubanga temuyina kiddako